Mwasuse mutya abalungi abampuliriza mwebali kwekumira ku Project Media TV gwe atanaba kulika nti subscribe yagenda maaso ekikole mu bwangu nnyo tusobole okwongera amawulire gaffe aga entertainment sakunanga aga sports gasange ku projectmedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyuvu ennyo gotasanye kulabika nti muganda wange mwannyinaze ogenda maaso osubwe nkutumiddeko gwe yeekumidde Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Oman yonna gy'osinzira nawe munnayuganda yeekumidde mu ggwanga lyattu Uganda webali kulabika nti natera okyajja kumiddeko webale nnyo webalire ddala nyongera okutegeeza nti natera omukulu Robert Kyagulanyi oba amanyikiddwa nga Bobi Wine president wa NUP agenze maaso n'ategeeza nti US kyekoze kyamaanyi nnyo okulaba nti omukulu ono amanyikiddwa nga Kandiho agenda maaso n'okulabika nti natera bamusanctioninga oba bamutsaako evvumbo aba US nakutegeeza nenkugamba nti omukulu ono avunaanibwa ebikolwa ebibi bye bakola ebyogenda maaso n'okulabika nti natera batta abantu babakolako ebikolwa ebitali birungi. Njagala okutegeeza nti bannayuganda bazze bafuna ebisago bingi nnyo nga bisinzira mu UPDF nga bagenda maaso n'okulabika nti natera batoboola eddembe lyabwe ery'obwabange n'ebikolwa ebimu ebyettemu yate Bobi Wine agambye US kyekoze kikulu nnyo ate era kirungi nnyo agenze maaso n'akisanyukira n'agamba nti bannange oba US tugiweeki okulabika nti natera omwami ono emutaddeko evvumbo ery'okulabika nti natera awozesebwa abitebye bulungi nnyo kinajjukirwa nti kale haikula naye lumu bamuteekako evvumbo eno nga wembadde nkutegeezezaako waggulu awo nenkugamba nti Kandiho si yasoose okulabika nti natera ali mu mbiranyi zino naye njagala okutegeeza nti yate president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asanyuse nnyo n'agamba bannange US oba tugiweeki oluvannyuma lw'okulabika nti natera ebeera esirise naye ebeeraba ebikolwa ebikyamu ebikolebwa abantu bano naddala abo abali mu section ey'abyamagye okulabika nti natera batulugunya obulamu bw'abannayuganda n'okubakola ebintu ebitali birungi n'ebiringa ebyo nga okubatta okubakuba emigo okubatulugunya okulabika nti natera tebafuna buyambi bulungi n'ebintu ebisingako bingi nnyo n'okulabika nti natera n'okulonda okuli mu ggwanga lyettu Uganda mu January okwaliwo tekwagenda bukwaku tekwagenda bulungi kubanga era mukimanyi bulungi nti obululu bwagenda maaso natera bwe butyo ne bubbibwa yate Bobi Wine nga wenkugambye asanyusa nnyo n'agamba bannange oba US tugiweeki naffe tetumanyi nja kuba natera nkwongera amawulire amalala mangi nnyo tosaanye kulabika nti natera ovaawo kanzike